Ab'ekitongole ekikola ku mutindo gw'ebitundibwa mu ggwanga bakoze ekikwekweto nga bayambiwako poliisi endejji Namasuba Lufuka Zone mwe baggalidde ekkolero erikola omwenge gwa wine ne juice olw'obujama n'embeera embi abakozi gye babadde bakoleramu. Ekkolero libadde liyitibwa Mwine Mugahe Company Limited nga libadde likola omwenge gwa JB Wine, Citizens Walagi ne Melon Juice. Era ne motoka etuyiseeko ebadde etusse privilege ng'egenda. Tebabula kwogera. Tebabula kwogera, you know that. Nawe ndobwobera ku kyalo bakugambako nti I'm worried it cannot pass privilege. Omukungu akulembeddemu ekikwekweto kino Sewanyana Johnson ayogeddeko n'omusasi waffe. Ekifo ekyo kikolebwamu ebintu kya bulabe kubanga tekitukagana na mutindo mu by'obuyonjo nga n'abakozi bennyini abakozesebwa mu kifo ekyo tebakebeddwako ng'amateeka ga public health begalagira. Ebyo ngo bitadde ku bbali abasuubuza emiti n'abavudde mu mbeera ne beekalakaasa olw'amasannyalaze agatabeerako. Basoose ne baziba oluguudo lwa Market Street mu maaso ga paaka, olwo ne bakuma omuliro kyokka poliisi n'etuuka mangu ne babuna emiwabo. Abasuubuzi ab'enjawulo boogeddeko ne Bukedde TV ne balagenda ku gye balimu nga bagamba nti batandise okufiirizibwa olw'ebbula ly'amasannyalaze. Tusiba mu nzikiza ne bizinesi zitambulira amasannyalaze Gamaze ennaku zimeka nga tegaliiko. Mu wiki bayinza okugatwamu ennaku 2. Ate gyo wansi batambuza bbiiru lunaku lwonna ate nga n'amasannyalaze weebuuza kigendero kyabwe. Abakungu ba poliisi abasoose mu kifo kino bazze n'obukebe bwa ttiya gaasi n'emmundu kyokka abantu ne balemererawo. Bagezezaako okubannyonnyola bakkakkane kyokka abasuubuzi ne babalagira baleete maneja wa MEMA abannyonnyole. Yeeyandize naawe atunyonyole mu bwerinde ne batunnyonnyola bakeera ku makya ne bajjako ne tusiba nga tetulina ate ku makya bakeera ne baleeta Oluvannyuma omuduumizi wa poliisi Emitiana Henry Kintu atuuse mu kifo kino n'ayogera n'abasuubuzi n'abasuubiza nti agenda kuleeta maneja wa MEMA abannyonnyole kyokka ne webuzibidde nga tannamutwala. Era ankakasizza nti naye agenda kujja ayogereko n'abantu abagunye. So nkubiriza abantu babeere bakkakkamu baleme kubeera violent baleme kuziba amakubo. Senfuma Josephine Innocent ne Luka Kajiri be bakusekidde gweno ku lwa Bukedde TV.